الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فلا يلومن إلا نفسه أشهد أنه لا رازق ولا محيي ولا مميت إلا رب السماوات والأرض إلهي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى. قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. نبذ الله سبحانه وتعالى omuyinza wa byonna akyatuwadde chance okubeera nga tukyali balamu nga tukyassa. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengero ebingi ennyo byatuwadde era byakyatuwa ebbanga lyanamala nga atuleseewo nga tukyali balamu. Wa min a'zamiha, nga ne mu byengero ebyo ekibikulembera ni'matul islam, Allah okubeera nga yakulonda n'obeera nga oli mu ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yasalawo nga yeddiini yokka gy'ayagala. Kyengera kyamaanyi nga tunaba kubeera nga otunulira nti oba siina ssente, oba ndi mwavu, oba ndi mu famire eri etya, oba ndi ntya. Tunuulire ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kye yakuwa. Bangi nnyo tebakirina, ate bangi basiraamu naye tebamanyi bukulu bwa kyengera ekyo. Tuteekeddwa okubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ekyo. Baganda bange ne bakadde bange abasembedde mu ibada yaffe ya leero, mbalamira nga ndi wamu nammwe ku nsonga eyo. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala mu budde bwe tusigazzaayo obutono ennyo bwe tutamanyi, oba tusigazza nnaku 5 oba myezi 5 oba myaka 5 oba myaka 2, Allah abeere nga atujjulula. Mbalamira ebbanga lyetusigazza tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tutereeze ebiri wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kutusiima, Allah ajja tubeererawo mu bizibu byaffe, Allah ajja tubeererawo mu famire zaffe singa tunaba tujjulukuse, kubanga bangi Allah abajjulula naye n'asigala nga babeereddewo mu mbeera zaabwe zonna, mu famire zaabwe, mu baana baabwe, mu maali yaabwe. Hadithi ya leero wali badde ogamba nti tusome ku ki? Bwe kyali badde ekibuuzo wali badde oziramu nti anti bahaji bagenda mu hijja, ate kati ewandege bagenda kusiibula leero, eri abasimbula ku Lwokutaano emanya ku Sande ne wiiki ejja. Naye nkugamba nti omusomo gwaffe tegugenda kukwata ku hijja, kubanga tuyinza okubeera nga abali muno nga temuliimu yadde 1% abagenda okukola hijja. Kitegeeza nti bwe kusomesa hijja ojja kuba toganyuddwa. Tugenda kutambulira ku hadithi emu yokka olw'obudde bwe tulina obutono. Hadithi nkulu nnyo. Hadithi egamba etya? An Abil Abbas ibn Abdillah ibn Abbas ibn Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. في رواية
إني أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث رواه الترمذي. حديث يجتغenda okusoma nkuru nnyo mwemugenda okubeeramu omulamu gwa khutuba yaffe okwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga twesiga Allah subhanahu wa ta'ala buli nsonga yonna twemalire ku Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki olwaleero umma efunye obuzibu. Umma okubeera nga efunye obuzibu olwaleero mu nsi yonna si Uganda yokka abasiraamu abasinga oba umma 50% twagiwa Allah 50 netujesigaliza. Gutolaba oli alwaza omulwadde we ne bamutwala ku kitanda nti ali mulago nti atuuseewa nti tumulekedde Allah tumukwasizza Allah kitegeeza nti okuva edda nedda mwali temwamukwasa Allah 50 yali yammwe kati essaawa zino mwakajjukira mulaba embeera gyali mutasobola kwogera embeera gyali mutasobola kunywa yadde okulya kati tumukwasizza Allah. Eyo yaqini jettalina yetutuusiza ku bizibu bye tulimu olwaleero. Hadithi eno mpanvu atenga etegerekeka. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalina categories yali asomesaamu abantu. Umma yali agisomesa okusinzira ku mitendera. Abaana abato yabasomesanga ebibakwatako naye nga ate byali bikulu nnyo nga bya magezi. Abakyale yabasomesanga halakati zaabwe bibakwatako naye nga ate bikulu nnyo. Wakadhalika ar-rijalu n'abaami. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma tunyumiza agamba nti lwali lumu kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nali emabega wa nabbi nga nabbi yebagadde. Nabbi yali yebagadde ku nsolo nga Abdullah ibn Mas'ud ali mabega Abdullah ibn Abbas nga ali mabega we. Nabbi kyabakyuka n'amugamba nti ya ghulam owange gwe muvubuka. Ekigambo ghulam mu lulimi oluwalabu kikozesebwa ku mwana eyakazaalibwa ku mwana nga atandise okutegeeramu ku myaka ng'ebiri okutuuka ku myaka 9. Swabiyu yabeera omuto omuwere. Ate ghulam yoyo atandise okutegeeramuko okutuuka ku myaka 9. Nabbi ayogera n'omwana nga wa myaka kale muteeke myaka 7 oba 8 oba 9 naye ebigambo byamusomesa ng'asomesa umma namba okutuusa qiyama lwerituukawo. Ibn Abbas agamba nti nabbi yamugamba ebigambo bino ti ya ghulam owange gwe muvubuka. Tekiina tabbu okubeera nga oyita mutabani wo nti muvubuka oba okubeera nga oli akuyisa omuvubuka nga embeera gy'olimu yeeyo ate n'onyiiga. Yali nkola ya nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nabbi yagamba nti inni uallimuka kalimatin mu riwaya yanfa'uka Allahu bihinna nina bye ngenda okuyigiriza muvubuka ebigambo kalimat ay jumalan nina bye ngenda okusomesanga si bingi nnyo bigambo bibale bitonotono. Yanfa'uka Allahu bihinna nsaba Allah akugase n'ebigambo bye ngenda okusomesa. Nabbi asomesa omwana omuto amuwa obudde amuwa ebirowoozo amusomesa ekijjo muyamba. Biki bye yamusomesa? Yamugamba ihfazillah yahfazuka weekuume nnyo Allah. Allah beera nga omwekuuma nnyo obudde bwo bwonna. Yahfazuka naye ajja kukukuuma. Omwana omuto wa myaka 7 oba kale 9 otandise okumusomesa naye nga by'omusomesa bwe guba mulembe guno ojja kulaba nga biri waggulu wa kutegeera kwe. Omwana omuto agenda kwekuuma atya Allah ye Allah amutegedde ddi. Kitegeeza nti nabbi ogenda okusomesa sahabi ono omwana omuto Abdullah ibn Abbas okwekuuma Allah. Omwana yali amanyi Allah yaani era Allah biki bye yeetaaga
so singa bana abaana baffe betutwala mu masomero agatayina musingi gwa busiraamu omwana omujjayo nga bamaze okumwonoona obwongo ng'ali mu myaka 7 talina kyategera ku busiraamu bw'okuggyako salaamu olw'okubanga naawe awaka abagenyi bwe bajje bakuwa salaamu omwana gye yayigayo bwe kuba kwaziina n'ogamba seeka nyamba omwana oyo omanyi gy'abadde tebasaala simanyi na kumanya ate sente nyingi nnyo kale wakiri ayigayo eswala olwo n'omulesi muhoide program kale wakiri njagala eswala yokka singa ayiga eswala n'avaawo ne muzaayo olaba obusiraamu bwongeri gy'otabulumirirwa hatta ne ku mwana wo toyagala asome busiraamu bwe nabbi asomesa omwana muto naye byamusomesa nga irimu ya jamia nga ya university amugamba ihfazillaha weekuume Allah tumwekuuma tutya Allah yatugamba mu aya nyingi mu kumwekuuma walladhina hafidhu ala salawati mwekuume swala buli wokuume swala oba weekuumye Allah subhanahu wa ta'ala notegera nti dhuhuri etuuse kanneekuuma obudde bw'eswala nojja nabbi kye yali asomesa omwana omuto ihfazillaha weekuume nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu buli nsonga yonna gye yalagira fi kulli ma amar mu buli nsonga gye yalagira weekuume Allah mu kubeera nga weekuuma obwerere bwo walladhina hum lifurujihim hafidhun abakuuma obwerere bwabwe Allah yabawa empeera yaabwe yeriwa a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima aya gintandise nayo surat ahzab abakuuma obwerere bwabwe mu baami ne mu bakyala Allah yabateekera empeera yeriwa maghfiratan wa ajran 'azima Allah jabbasonyiwa n'empeera ey'amaanyi yejjana okwekuuma Allah subhanahu wa ta'ala okumwekuuma mu buli nsonga yonna bw'onaaba okikoze olw'obudde yahfadhuka ne Allah ajja kukuuma muganda wange buli wonookola omulimu Allah gwe yakulagira okukola nti guno ngukola ku lwa Allah ye yandagira okugukola njogera amazima kubanga Allah yandagira sijja kulyaza abanyamusiraamu kubanga Allah yakiŋŋaana sijja kukola kino kubanga nabbi yakigaana yahfadhuka ne Allah ajja kukuuma mu mbeera zo zonna yahfadhuka Allah ajja kukuuma wotasuubira yahfadhuka Allah ajja kukuuma mu ddiini yo Allah akukuumireyo wa maalika Allah akuume maaliyo wa ahluka Allah akuume abantu bo si nsonga oli mulamu oba ogenda kufa naddala nga Allah agenda kukujjulula Allah ajja kukujjukiza shahada inda al-maut Allah ajja kuwa embeera abakkiriza gye bafiiramu buli omu gye yeegomba Allah ajja kukuumira famire yo ng'ovuddewo Allah ajja mu njogere ya leero Allah ajja kubeererawo mu bizibu byo ojja kusigala nga oyogerwako newankubadde nga waffa wavaawo ojja kusigala nga bewakola ng'omukululo gukyaliwo yahfadhuka Allah ajja bikuuma era ajja kukuumira ebintu byebyo weerabidde nabbi Musa alayhi salam bwe yali atambula n'asisinkana mu bye yasisinkana byali bingi mu Surat Kahf tunogisoma olunaku olwaleero olwokutaano kubanga kuliko hadithi entuufu mu bintu bye yasanga ng'ali n'omusomesa we Khidr alayhi assalam bazzaawo ekizimbe kyali kigenda kugwa ne bakizaawo naye qiswa mpanvu Khidr alayhi salam annyonnyola Musa nga Musa amubuuzizza bamaze okwawukana amugamba naye tetujja kwawukana okujjako nga nkubuulidde lwaki kino nakikoze kati amugamba nti wa ammal jidaaru ekizimbe kiri kye twazzizaawo ekyabadde kigenda okuyiika ne nkugamba tukizzeewo ate olwamaze okukizzaawo ate n'oŋŋamba tikale singa batuwadde ku mpeera ne nkugamba nti hatha firaaqu bayni wa bainak nakuganya okubuuza kati twawukane ekizimbe ekyo twazzizaawo fakana lighulamaini yatimaini fil madina kyabadde ky'abaana bamulekwa babiri ng'abaana bali mu mbeera y'abantu abangi ennyo mu kibuga nga bw'olaba Kampala olwaleero balina ekizimbe kyabwe kiri awo bakadde baabwe baafa wakana tahtahu kanzun lahuma naye wansi w'ekizimbe ekyo yaliyo emmaali y'abaana abo abantu ab'edda baaterekanga emmaali wansi w'ettaka ng'ekizimbe nga kino nga basimayo wansi ne bateekayo emmaali gye baaterekanga yali nga gold ne bwe musima n'omuteeka mu ttaka tavunda tayonooneka
bakikola nti abaana bano banaba bakuze ne bategera emaali yaabwe bayinza okujejjirayo nga bamaze okukula. Wakana tahtahu kanzun lahuma, wansi w'ekizimbe eyo bakadde baabwe balekayo emaali y'abaana ejjo balabirira bano nga bakuze. Wakana abuhuma saliha, naye ensonga lwaki twakikola, taata w'abaana bano yali musajja mulongoofu nga yeekuuma nnyo Allah. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. لواكي نبي موسى عليه السلام أن ينيروا ومسومساوي خضر عليه السلام أمقامة واكي كوزي شاكول الدوان الله نجد olw'ensonga nti abaana bano bamulekwa taata waabwe yafaate yali musajja mulongoofu. Olwaleero bw'onaaba weekuumye Allah, wallahi Allah ajja kukuuma famireyo. Allah tajja kulekerera, Allah ajja kukuuma mu ntaanaayo, Allah ajja kuwa emirembe mu ntaanaayo, Allah ajja kutaasa olunaku olujja okuba oluzibu. Weerabidde emyaka gy'ogenda okuwangala ku nsi mitono nnyo, naye weefiirize weekuume Allah subhanahu wa ta'ala, okole byayagala, byatayagala biveeko. Lekera okulyaza amanyi abantu, tolina gy'olaga. Newona okuŋŋaanya edduniya n'ogimalayo, era ku nkomerero ya byonna ojja kuziikibwa ng'oli mu ssanda ssatu, nga byonna bye wakuŋŋaanya byonna nga maa dhaalika ogenda kubanga ofuna omusango gwabyo gw'okulyaza amanya banno, naye ng'obirekedde balala. Obirekedde balala. Emyaka gy'onomala mu ntaana sigimanyi, naawe togimanyi, nange simanyi gye nnaamala, naye kiki ekigenda otuyamba? Kwe kubeera nga twekuumanga mu bintu bya Allah bye yatulagira okukola. Inna fi dhalika la aya liman khafa adhab al-akhirah. Ihfadhi llaha yahfadhuka, ihfadhi llaha tajiduhu tijahak. Weekuume Allah mu bye yakulagira okukola ne bye yakuziyiza okukola, obeere nga tobikola. Musiraamu totya bantu, tya Allah. Bw'onaaba okikoze Allah ojja mumusanga mu maaso go, Allah yajja okubeera mu maaso go. Tobeeranga mu maaso ga Allah n'omuleka emabega. Bw'oba oyagala Allah akubeererewo mu nsonga zabeere mu maaso go, olabenga ensonga zitambulanga bw'otazisuubira. Abadde bakukoledde olukwe Allah n'akutaasa n'oluyitako, abadde balina kibakupulaningira Allah n'abakutaasaako. Allah yaba akoledde programu abeere nga abakutaasako. Lwaki? Kubanga naawe olina bye weefiiriza n'obikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha sa'alta fas'alillah. Musiraamu bw'obaawo n'ensonga yonna, obwetaavu bwonna bw'oba olina, fas'alillah, saba Allah. Eno hadithi etugaana okusaba. Naye kyannaku nnyo n'osanga omusiraamu alina emikono, alina obwongo, alina amaanyi, naye n'asabiriza. Okusaba si kulungi mu Busiraamu okujjako ng'oli ali mu buzibu, abadde atambula, talina kyakukola, bamubbye. Mulina omuyamba muganda wammwe abadde mu buzibu, abadde n'amabanja, bamubbye. Mu mbeera bwetyo, naye omuntu okubeera nga talina kyayina, obulamu bwe bulungi, yeeyagala bulungi, anyoomye emirimu. Obusiraamu bwavumirira okusabiriza Basiraamu. Bw'oba oyagala okusaba ng'olina obuzibu bwonna, wa idha sa'alta fas'alillah, saba Allah, wanika emikono ogambe nti ya Rab, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Embeera gye ndimu ya Allah ndi muwaavu. Eyo yali ya Nabbi Musa alayhi salam. Musa alayhi salam yatuula wansi w'omuti ng'embeera emuyitiriddeko, enjala emuluma, n'agamba ya Rab, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kyewansalirawo okubeera nga ndi mwavu, ayi Allah nkisiimye, Allah siina gwe ngenda kusaba. Fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya. Edduwa yokka gye yasaba nga talina gwakubidde mulanga, yadde okukubira akasimu, yadde okubeera nga amukuba akaama. Ekigambo ekiyawa Allah edduwa, Allah n'amuwa faraj, n'amuwa way out. Yali ali awo atudde wansi w'omuti, omu ku bawala abalungi omuddu wa Allah Shuaib najja. Tamshi ala istihya, ng'atambula ayina imaani ye. Sibe bano abawala abatambula nga atambula yena ayagala kweraga, alowooza nti ensi yagisookako. Omukyala alina kutambula ala istihyain ng'alina n'ensonyi. Omukyala alina kutambula ng'amaaso gali wansi,
so si kubeera nga amaaso gali waggulu ng'eyanywedde enjaga. Abakyala omuntu abeera nga atambula amaaso gali waggulu aba avudde ku nkola ya sunna. Tamshi ala istihyain, omukyala alina kutambula nga yeewa ensonyi nga so si kweweebuula. Najje wa nabbi Musa alayhi salam. Nabbi Musa yalina obuzibu, ayagala omuntu, ayagala wanaasula waali tamanyiiwo, ali wansi w'omuti tamanyi kyagenda kukola, talina kyakulya, naye edduwa gye yasaba yokka. Omukyala najja namugamba, qalat inna abi yad'uuka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dadi waffe akuyita omulimu gw'otukoledde. Yakola mulimu ki? Yabanyweseza ensolo, kyafaayo kiwanvu. N'atambula naye bw'atambula naye ne batuuka awaka ewa Shuaibu alayhi salam. Shuaibu namugamba, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijaj. Nti bawala bange bambuulidde engeri gy'obayambyemu, naye ndaba kyenyinza okukolera, njagala kusasula. 1, njagala obeere mutabani wange, nkuwe omu ku bawala bange ababiri abo, londako omu. Ekisooka naye yali mwetaavu Musa alayhi salam, nga yeetaaga omukyala, tiyalina mukyala. Allah n'amuwa makhraj. Ekyokubiri n'afuna wanaabeera. Ekyokusatu n'afuna omuzadde. Olw'edduwa gye yasaba, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir idha sa'alta fas'alillah. Bw'osabanga tosabanga muntu mulala yenna, tojjanga n'ogamba musiraamu nina ekizibu, kubanga oyo gw'osaba ajja kuwa oba butakuwa. Bw'anaakuwa ajja kuweeyinga, bw'anaakuwa n'okomawo ajja kwogerako n'okubeera nga atamwa. Omusiraamu naye atuyitiriddeko, luli yajja ne tumuyamba, ate akomyewo agendeko awalala. Naye bw'osaba Allah takoowa. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Bw'oba osaba okuyambibwa kwonna wanika emikono, saba Allah yaba akuyamba, Allah yajja okukutaasa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على الهادي النذير البشير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. تلك حديثية فروب الدين، حديثية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نبي يسمسا umwana omuto naye nga byamusomesa bigambo bizimba umma era kututambulira. Mbadde ku nsonga eyokusatu, nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam abulirira omwana omuto amugamba nti wa idha sta'anta fasta'in billah. bw'oba olina obuyambi bwonna bw'osaba busabe Allah subhanahu wa ta'ala. Namuwa n'ensonga, namugamba wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Yamugamba nti mwana wange, kubanga yali mwana muto, nkutegeeza nti singa umma yonna yeekuŋŋaanya, bwetegeeza umma jinnuhum wa insuhum, amajinni n'abantu n'ebisigaddewo, singa umma yonna yeekuŋŋaanya babeere nga babaako ne kye baagala okukuyamba, bakwe obuyambi bwonna, baagala kukuyamba, baagala kukusanyusa, tebasobola kikola okuggyako Allah kye yakutegekera. Tebasobola kukuyamba yadde kukusanyusa okuggyako Allah kye yakutegekera. Wakadhalik law ijtama'at, singa era umma yeekuŋŋaanya ala an yadurruk, bakutuuseeko ekizibu, jinnuhum wa insuhum, mu majinni ne mu bantu bakukose, lan yadurruka, tebasobola kukosa illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, okujjako Allah kintu kye yakuwandiikako. Nabbi n'amalayo hadithi ng'agamba rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ekkalaamu yawandiika n'emala, ne bwino bwe kuba kala yakala dda. Amakulu nti ekigambo Allah kye yakutegekera kye kijja okukutuukako.
mu riwaya endala ku hadithi yennyini eyo agamba ta'arraf ila allahi fi rrakha ya'rifuka fi shidda. Allah mwewe nnyo ng'olina emirembe muganda wange. bw'oba olina emirembe oli mulamu situka osaaleko ekiro, kubanga tayimu ejja kutuuka ng'oli mulwadde nga tokyasobola kusaala. oli mulamu fiisaayo obudde, soma Qur'ani 1 hour 30 minutes, kubanga tayimu ejja kutuuka ng'oli mulwadde nga tosobola kwogera, nga tokyategeera, ng'oli mu mbeera nzibu nnyo. ta'arraf ila allahi fi rrakha. olina amaanyi gakozesa emikubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. olina sente, ta'arraf ila allahi fi rrakha, waaye mukubuli Allah subhanahu wa ta'ala ya'rifuka fi shidda. ne Allah ajja kutegeera nnyo era ajja kukubeererawo nnyo bw'onaaba ofunye obuzibu. abasinga obungi tujjukira Allah nga tufunye obuzibu. oli amala kubeera nga mulwadde n'alyoka ajjukira okusaala. lwaki? kubanga aba alaba ng'alinga alengera sayini z'okufa, nga takyalina hope mu Allah. eno nkola si ntuufu. n'oba olwadde beera ne hope mu Allah. la tayasu min rawhillah. Allah beera n'essuubi mu Allah. bw'oba olwadde gamba ai Allah, bw'oba onzise nzitanga ndi musiraamu. bannabi basabanga tawaffani musliman. nabbi Yaqub tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. yagisaba mulamu. ai Allah, mu byenkusaba nzitanga ndi musiraamu. osobola okumpa nsisinkane abaatukulembera abalongoofu. naye gwe bw'olwala neweeraliikirira, omu bw'alwala n'akola ebitaliiyo, n'alowooza ebizibu ennyo, n'ajja mu ssuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala, sinnakindi ayinza n'okukola shiriki oba okusamira, asobole okubeera ng'awona. naye nga byonna bw'obeera nga Allah omwewa nnyo ng'oli mulamu, ng'otegeera amaanyi gono gakozesa ng'okyali muvubuka, ya'rifuka fi shidda. Allah ajja kukubeererawo mu bizibu byo byonna. ofudde n'ovaawo, Allah ajja kukuuma famire yo, Allah ajja kukuuma emaali yo. bameka abasiraamu Allah bajjulula olwaleero naye nga baali bagagga, abatanaba nakubeera nga avunda mu ttaka ennaku ana oba myezi emeka, nga naye nga ebintu bye nga bikyankalanye. ekirala basiraamu temwesiga nnyo baana bammwe. amabanja ga Allah mugasasule nga temunaba kujjulukuka. bw'otegeera nti mu maali yo inamu amabanja ga Allah nga zaka, gitoole ng'okyali mulamu. sinakindi giteeka ku alwasaya, ku byoyinza okulama ku ddaame lyo. kisinga Allah nzijulula, ekisooka okuva mu maali yange kyekino, zaka eteekeddwa okuvaamu. ekyokubiri musiraamu, Allah bw'akuwa emaali n'ogaana okukola hijja naye nga ekkakatako, tosuubira nti bagenda gikolera. era tetugamba nti yatteeka abasika okubeera nga bakukolera hijja, si yatteeka ku bo, naye ku ggwe yatteeka. bw'otagikola Allah ajja gikubanja. abaana bali emaali yaabwe tetugitataaganya nti ate tujjamu omuteeko gwa muzeeyi teyakola hijja bamukolere hijja. muzeeyi kaana ghafilan, muzeeyi yali yeewugulaza nga tayagala kukola hijja ng'abala mu maali ye. siyina budde buva mu maali, ate wiikisi bbiri okugenda mu hijja bajja kunziba. kati Allah leka akujjulule bakubbire ddala, kubanga tokyadda. basiraamu tuve mu muzannyo mu bya Allah, toteekawo an excuse yonna. kino Allah kyayagala kikolere mu kiseera kyakyo. zaka giweeyo, gijje mu maali yo, tewebuzaabuza. hijja gikole, kuyamba mu maali yo kikole, kubanga bino byebijja okuyamba, byebijja okuyamba mu ntaana yo, ku mizaani yo. okusinga okubeera nga emaali ejja kubeeraawo, bagizanyise bagitunde, naye nga gwe ku akawunti yo mu maaso ga Allah tolina kyofunyeeyo. kijja kukwasa nnyo ennaku ng'amaanyi oteeka mangi nnyo mu dduniya, naye nga ku mizaani yo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'olinako akantu katono nnyo, nga olinda bulinzi bakusabire, nga n'abantu abaakuziika abaali abangi bonna baakwerabira, abaakusigala ku mitima ayinza kubeera mutabaniwo oba muwalawo, kuba sijjagamba nti mukyalawo ebiseera ebisinga obungi bakyuka amannya. abadde mukyala Sekabukenya n'afuuka mukyala gundi, oyo mu myezi mitono nnyo erinnya likyuka, obulamu ne bukyuka, nabi n'abyerabira. atasobola kwerabira ye mwanawo, ate si bonna.
kubanga nabbi yalondamu omwana omu baana buzaala bwoba olina abaana 10 nabbi yakugiramu omu yekka yagamba au waladun salihun n'atabayita ba auladu yamanya nti eriyo abazaala abaana 50 naye n'akugiramu omwana omu ayinza okukutaasa mu ntaanaayo au waladun salihun ate nga kuliko condition yad'u lahu mubiyinza okukuyamba mu ntaana musiraamu bw'oba wazaala abaana 5 3 oyinza okufunamu omwana omu yekka naye nga n'oyo omwana nga Allah amusaasidde ng'ajja kuwaayo obudde akusabire kitegeeza nti abasigaddeyo tebalina budde bwo. Nali nkirabyeko eriyo omukadde yafa nga mu bintu byabangibwa mwalimu okubeera nga yali alya mu Ramadhan. Abakyala mubamanyi batya okubeera abazito mu Ramadhan agenda okubalabalamu bagenda okubalabalamu abaana nga omukadde bamubanja kumpi omwaka mulamba bagatagata mu Ramadhan nga ziweza omwaka mulamba bwe twa devisinga abaana nti musibirewo maama wammwe kubanga kiba kakatako inagamba singa kubadde kuwaayo ssente naye okusiiba seeka ebyo tubyesonyiwe be baana oyo ekitegeeza nti talina imaani tasobola kukulumirirwa au waladun salihun yad'u lahu tuleke abaana banaatusabira omwana agenda okukusabira yaliwa yegwotute mu senti gundi n'asoma n'otwala n'okuba nti bano balina ebizimbe omanyi balina omuzikiti munene nnyo omanyi abaana balyapiraawo ebyo by'oyagala kubeera nga omwana avaayo ng'ageza olubuto obanga anyirira nnyo nga feesi enyirira nnyo mugulire ebizigo omuzza awaka abaana mubatwale basome Qur'an yali enkola y'abasalafu salih mubasookese mu Qur'an sijja kibuusabuusa namaaso mu abaana bamwe mubasookeze mu Qur'an temujja kwejjusa naye bwe munaasengayo Qur'an mujja kwejjusa hina la yanfa'u nadam nga n'okwejjusa tekukyagasa ala wasallu ala albashiri nadhir faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabihi haythu yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa sallam من صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا استقيم يرحمكم الله تراصوا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.